Ana yonona. Gwe Juko. Juko iwa mazigange. Juko. Ndoza kati checho. Yesa tu. Yesa wakati. Forward march. Forward. Mayday. Over. Okay. Ngama nzukene nga mungo bela. Okay. Bana. Professor Bana. Professor ori mukazi. Ori Professor Bana. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nzeba no mugulira chai wali. Yeah? Omuwagizate ko mugulide chai. Zamugulide nayi. Chokola te wali. Ekintu nakyo nga sichi. Leba tuwagira akastabala ebintu. Ino kagatoji mama sawo tozichusa. Mkwano ndala kagatoji. Nedda. Ala? Bodduka nayo. Mbadde enamba mugabe nyimuteredde katwalo. Kati ddamu wali. Unawodda wali kubere mekuba saagala olwalo owoze. Bangabe betaano ku mukaago. Zikwata nsawo z'abakazi. Amutwale enamba njitaddeko kati amulinze. Aine jangu kimwetereko. Namaganda. Kwata. Kambale keteekeko. Amutwale kati. Bannange. Keteekeko. Agundi oli busy nnyo wa Juice Sanctuary. Juice Sanctuary. Bannaye Juice Sanctuary. Aleetedde enze leero nno. Ate atya. Leeta wamma. Ak'omukyala akaleese. Ak'omukyala ke kaliwa. Kano kamukyala. Oyagala kuddukana. Njagala kuddukana bannaye nina ka detox ke nanyo nali nfudde naddukana ne mmyuka. Ye yakakola. Nze si kya detoxing. Lowooza olaba. Yakatuuka. Atubadde nayo oyo tubonyeebonye ffenna. Ekisumuzo kiriwa mutyaba. Naye Roni ng'oggwawo bakusasula. Ndaba mukola nnyo naye ggwe nga togejja. Kati bano ebizibu bye balina obimanyi. Omukyala yamukyaye, simanyi yakoze eki. Bibabonyaabonya. Juice Sanctuary nkolera ku Juice wa detoxing ng'oba otandika okundetera nze. Oyagala kuddukana. Okitegedde. Kati leeta kati kiki ng'ozimbye omutima wa bbeeyi. Nze ne bwempaluka siina ttabbu. Kati ono ki? Katunda nakira kino kirinako. Bannaye lindako nayo bakuwadde waneeno. Eno ki? Mpakano. Ogambye muno mulimu kinaki? Nkweko. Kano nange akatwalire maama. Nange sigenda kanywera ku seeti. Ffenna kati katubifiirwe. Kana tubifiirwe. Baakugoba mu muzannyo. Mu muzannyo balina okwogoba. Tusooseewa. Nade ngendako. Tusooseewa? Kati gwe jako. Alo? Naye ndi mu kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Bannange. Abadde ogamba ki wamma? Oyinza okubira omuntu n'omutama. Alindemu. Ani? Ani amukubidde yeetaba maama we ng'ate ne mu kufubutuka ebigambo. Mutyaba. Bannaye gwagenda ozisasula naawe. Kano. Twala omwana wali ali ku saluuni bamusibe. Oli agamba musibe enviiri zirweyo. Okitegedde? Naye sawa eyo oli yamusiba enviiri. Saa munkaayanyi. Bannange. Yenze mbonyeebonye n'abantu ba famire. Babonyaabonya oyo. Bangobye mu muzannyo. Bakugobye. Bakugobye muneego wasookera ddala okugoberwa mu muzannyo. Bakubira nawe obulayiko obutabaayo. Omuzannyo badde balina okungoba. Omanyi lwaki obudde bumbuze. Obudde bukubuze obeera mu kantu. Kyokka bambi yankubira. Buli lwabadde ankubira nga ngezaako okwagala omuddira. Naye nga nina ebintu. Naye munnange olaba eno mu theatre akakamanyiro kokookola tekabaayo. Eno mu theatre bw'ogandye omuntu nja mumuzannyira olina omumuzannyira.
budde Kitegedde. Kyabakola okimanyi. Sikamanyiiro. Omanyi kyabakola omuzannyo aguyingiza January. January awo. Kantu. Eno season gye tugenda mu nkambwe. Fejjugere tukyalina kaafuga buli ssaawa oba bize. Naye tetujja kuba bize. Tutandika okukola rehearsal January nga 2. Nange namugamba January 3 tukole. Nze wendi naye kati ebintu bingi. Tuli ku Executive Media tuze kukolayo kantu. Abajja sanctuary batukozeeko. Abagundize tebadda nabagoba. Abalemfaayi. Lemfaayi up. Lemfaayi si babi. Anti ze wange nabagoba. Wabagobye? Ate sente baagala mali bakubira. Sente bagenda zituwa tofaayo. Nenga app yabwe ekola bulungi. Nsasula yeneegaana naye nga app ekola bulungi. Lemfaayi. So far so good. So aba Bubbles Beauty mukyala we Yerusa Yerusa. Yerusa original brown. Bubbles Beauty. Bubbles Beauty bakola ku nsusu. Nobeera natural like her. Bannange tukola badde nsabo nninde tukola bannange tugende wali ku Bubbles Beauty tebeerusa bali awo ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu n'obeera ng'olabikira ddala bulungi n'obeera ng'oli ku natural wakutuusa juice tugenda na kuzimba embuto aleeteyo ku nkalu ate fena yatutegeera atambula kyano ku kyano nga bwatussa juice ne wasayima abeerayo ne wasayimo buli wamu wasayimo tanagenda ayika yamubodde sayimo ne wasayimo aliko kisiya aliko lutwe ne ka juice kano ngenda kanywa ngandya emmere nange nina emmere tunywe juice oba tuna nina mukwano gwange eyo mu America Massachusetts apangisa emmotoka okogedde Massachusetts na shia akogera Massachusetts kagana nwana nako Massachusetts apangisa motoka bamita Ali Rentals abali mu America emikolo mwagitandise mbalabira ddala kati mutandika okupangisa ku motoka ezebbeeyi eziraga nti muli mu America muleme kubanga ffe abali ene Uganda current eri wano oba eri mu America okay. Kati nze mulangira wano nalabye babadde ku mbaga ya Claire nalabye Flavia Namulindwa Patrick Mujuka Grace Sekamate Angela Kalule Fashi Jamila Kalungi oli omukyala Wanyana abo sibamanyi Wanyana waliwo oli omukyala omulala naye bambi akaddiye bulungi oli omuwala oli yazanyiranga mu Afri-Talent waliwo omuwala yalinga mu Afri-Talent omukyala kakyali small and beautiful ono yayimba mulimba kiki yonvuma faako sivuganye nawe nendaba ne Latifa nange namulaba yawona ennaku ya wano Latifa kye nali mwagalako kyali kimu omuwala oyo Latifa yali takolima takolima abo abantu bonna abasinga ab'ebweru bakolima naye Latifa nakati siwulirangako mbu yayogedde bw'ati ng'akolima ffe ne we twakolera naye nga Latifa takolima akugamba kimu Kasuku be bamanyi tugende ku kiddako tuva mu kooti kooti ebadde etya kooti eboye nnyo kooti bantu bagiyise ssaawa 3 twatuuseewo ku 2 naye aba kooti ekisooka ag'amaanyi gonna ge batutaddeko gaaki sikitegere ekirala mba omulamuzi taliiwo lwaki temujja mangu ne mugamba abantu ne mugamba balooya be abantu ne batajja naye ne mukirowoozaako okujja okugamba abantu nti bannange omulamuzi taliiwo nga ziri mu ssaawa 7 kati ebintu ebimu nno nalabye Nobert Mao ng'ayogera ku bya kooti ebyo yadde ayogera ku misango oba yadde Nobert Mao oba yabadde ani ng'agamba ekyo ebeera delayed justice naye ng'agamba nti ekiretedde abantu amu banakolowooza nti oba abalamuzi bakyanegotiatinga balabe bwe bayisaawo ekintu ndowooza otusiibula tuwe ku ssente Kasuku kyadde agamba kati ebyo bye bireetedde abantu abamu olowooza we bati kusana ogenda twokyayo sande eri ogenda kujja eri ekyo kiwuddako ajja kujja lwaki ogenda ku Sunday Nation gy'oba owa ssente nga ne wano wetu kati wano anti akugambye ku Sande bw'anaazimpa nzikuweeko naawe lwaki amalazi waggwe nalyoka anti ku Sande ajja kuba akuŋŋaanyiza kana akantu ka mutwalo kati wano ebiri agituweeredde bwereere Zubedah tuleme teeka abantu ku nninga tulange sanctuary juice abantu bagule 0700
62 40 83 ye 0700 62 40 83 muwagire omwami ono muno mulimu ki kokonati n'akatunda muli njaga detoxingize gwoba otandika okundeta ku Sunday bagenda kuleetera detox lwaki Sunday obadde omwagala ddi nze seta nze siriika ebyo nze nsi yankuba dda nenzirukana ne bompaki sikyayinza kuddukana nakanywa emitwalo 10 bukyanga tandika okukola naye ndi mitwalo nga 6 nze nange sinaweza obuntu 10 tonna maama nze buli bakaleeta nnyo bwe kati anti gwe kasaba kuwa oledi nakusanga oli naye bizinesi mwagala gisuula busuuzi otandise nosaba enkalu mukwano gwe badde okweyogeza eno mugamba ntaleeta gwe ng'olemezaamu ekinoma naye juice onywedde mungi naye batuwe ssente bannaye sente batuwe tuwe ssente togenda tuzimbya mbuto Sunday ebeere Sunday kati nno naataawo tukyali ku bino Shalom n'entambe banaabiraba ate nabo basabirize kati tojja Sunday tunoonye nga ku Lwokutaano kuba tojja sobola luseke lunaava eri bayala bali batuga oli si yaliko omukazi amufuga so kati mbadde nkyakunnyonnyola nti oyinza osanga sigamba nti kyekyo naye bakiraizinze kati bw'otandika olaba ebintu bwe bityo naye waaki omulamuzi for the second time tajja bandibadde boogererawo ng'oli yakajja nti omulamuzi taliiwo oba omulamuzi ayinamu embeera bweti oba omulamuzi ali bizi abantu baleme kwewuuba oba tetulina ebyokukola ate ngera tulina obuweereza abantu security yeeyongedde okukalubaawo ate simaate baagala live munda mu court room anti bakwata mbu omulamuzi ate tebakkirizibwa kuteeka mulamuzi mu kamera ye protocol nedda si kituufu abalamuzi bwe tubalabye mu misango okugjako ye nga ye atayagadde abangaye mbuno protocol tebagamba mulamuzi omulamu bwe bubeera at risk biki bwe bityo ndabye luli balinga babateekamu anti nkugambye okugjako ng'omulamuzi ye atayagala alabika ayinza okuba tayagala naye bagambye omusibe kwata buli kimu just kamerayo teyina kutunula waliki mulamuzi mu katebe ako naye abasigadde bonna kati bamaze batya bamukomyawo nga 2 Hajji wa nga 2 naye basabye nti mu wiiki muno omulamuzi asobola okusindika production warrant ne basabayo Hajji najja n'akola ki n'awuliriza n'asaba okweyimirirwa n'asaba okweyimirirwa naguze kano akasimu buli ayagala okugaggawala olina okuba nako nze era nkayina nange ne siina kanabe kano bekafaanana nesayimo yagula kacupa akanga ate obupeesa kano wakaguzeewa kano origino feyi yakandeetedde gwe nakatumye uwa simanyi yakajje naye yakajje mutawo buno bwa origino buno kalabika kawala kayiriba n'amasimu kati kanjiribye nkaka kandiddeko ng'omutwalo naye baba batakoliddeeko nnyo alina omusajja kyali singular oyo mwana talina bulungi mpisa nkalaba takalina bulungi mpisa kaboggoze naye singa ejja kakaloobirira nakala kewaana ewuwo oba n'abaana b'abakulu be waleese mbuki Zubedah yasabira muri bannaye tulina girls hostel eri ku Kasuku worldwide YouTube channel bayita Kasuku worldwide si Kasuku live nakola Kasuku worldwide njizimba kufa anti njagala sente gomanyi sente wetutuusizza Kasuku worldwide yes olina okukola yako okulala kati gwolaba emizannyo gyo emizannyo gitadde ku gundi kuki bagiyita batya Real Frame Studios bakagigula YouTube channel ina 1.7 kati yairawo kati ogenda kuba mu 7K tulina tayiza bw'otayiza era mwezi ogujja ninako seri empya etandika badde ngasinga atayira shooting ezo gundi zirimu sente wali ongambye ogenda tandika okushootinga yo series nali njagala naye obudde kati kye ngenda okukola ngenda ku developinga app munguze content munnange nalabye abaana abatunda content nanaawe yabadde anguza feature movie naye ne muganja basooka giraba oba enyuma oba tenyuma kuba njagala tandika kulaba ate bwe tuwagira abaana abo baleme bishootinga nga babisuula tubibaguleko twagala tandika kulaba abaana tusoke tubaweeyo trial batandike tulabe meka ze tubawa oluvannyuma lw'omwaka tutandike osasula
Kubanga abantu bayinza obbigano biraba. In fact noonya mugagga gwe mpati nalinga naye. Mutandike. Tutandike na registerinze dda company bayita Kasuku Stream. Ate abana bage waguddewo radio. Sinaba. Ebyo bya radio bakyamuse bukyamuse. Bawulira essanyu. Bawulira essanyu. So munange naye noonyayo investor. Njagalayo omuntu ng'olina ssente. Njagala omuntu nga at least ng'olina billion. Billion ya ssente. Nkuguze shares mu brand gye bayita Kasuku. Nzeke tubulamu bubuzi. Sente. Tubulamu bubuzi sente. Mutegeere nti bulijjo tulina wano. Mbulamu omugagga nsimbule East Africa njiwambe. Ono mvuko mpya gwe waleese okukola nga tunanjala. Lwaki tomuleka? Muveeko naawe. Nze bali banyo okozesa bavubuka bato lwaki waleese omusajja? Muvubuka mutoyo. Kiki ensemu omusanze ensemu kubi? Wamujeewa. Abadde ku TV gye wamulonze. Abadde akola ku Spirit TV abalokole. Bambi. Kati problem ebeerawo. Ng'alekawo ebintu n'azunga. Lwani tabadde bw'ati. Agezereta kati. Kati ulabi kironi abeera ayimiridde nga bwe yeetalaatala wano. Kati oluvannyuma mu January ajja kuba agezze n'oggejja. Kuba tusasula bulungi ekyemisana ne tukikuwa okulya atulako n'abagagga n'obeera nga teweeraliikirira ate tulinayo ne buddiiro bwe bujja njagala Kasuku omwana ansalireyo nti muweeyo 10 akusaliremu ebintu by'oyagala obwo ate babwagala abo abatuwa obulanga kati ogenda olanga omwana nga asalamu abeera bw'ati so ajja kutuuka w'omwagala naye ng'akola bulungi. Abalokole babadde tebamusasula. Ate basitwadde tebayinza kumusasula bambi. Kati abalokole tebasasula ate bakola cost cutting. Bambi. Okirabye. Si kirungi. Ajja kuba bulungi. Yasamira bodi. Munange mu kooti ne tubeeraawo ne tutula naye mu kye baŋŋambye nti bulijjo baateekamu application nga tebagikkirizanga naye nti leero application ekkiriziddwa. Eya bailo. Era mu week bagenda kuba bamuyita bayinza ayinza obutatuusa Monday nga 2 ne bamuyita mu week oba okutuusa nga 2 naye abantu bakendedde mu kosofa anti abantu badde balina okukendera kuba abasinga babadde eri Makindye naye kati leero n'amateeka n'abaleekaana babadde batono buli omu ng'ayogera kitono era kooti ebadde enkambwe okuyingira nga amateeka bagakuweerawo teri kuleekaana teri kweyasamya wano naye omukazi oli yagamba ye Tiiriisa wamulaba namulaba ne leero abaddewo wa Tiiriisa ze naye lwakuba leero abadde n'empisa ndowooza sayidi y'omusajja yamugamba Hajji alabika bw'avaayo agenda kutuka mugongo Hajji bw'avaayo agenda kutuka mugongo kubanga abakazi abagagga abaavu abaanoonya dde abasajja ab'okufumbirwa beesunze Hajji Hajji ali katale walabeddeko eyo mu prison naye ng'okimanyi nti abantu bakwesunze era Hajji yenna amuliko amutwalira omulondo abeere mu practice mwanyi mirondo akole ne exercise Hajji beera nga oyambuka abeere kayimba ka Natooro omubiri gukole doido oba guyite exercise kuba bw'avaayo kukiddiima akwatava ate kati oledde ye abamukomole tewali tabbu yonna wabula waka wa Hajji bateekewo omusawo akebera tewali budde simbalayina amala ono bwa nina kaputulu mwakaputulu Hajji balagero nina mu akaputulu kali kaputulu rawundi ezisooka ng'ezitomala osobola ogikuba n'otuuka n'okakatinkoye ng'ogawulya gajja begaddayo ate omukazi aba kuki anti aba ku kikaliriro kati oyo Tiiriisa gaba gajja muggwamu Tiiriisa aba awedde nsula ekala ekala anti kati baba basimye ettooyi ensulo weekalira wano ebisinga biva wano kale ate omuyaye naye baaba omanyi waliwo wootuuka kati obwongo ne butandika mumaze bino biki n'otuuka noga ye nga takutuka kati obwongo concentration nedda ewalala kati ekyo kimuvinga n'omubiri gwonna ogenda olaba lubrication ekendedde nga bagamba nti the taps are closed nga tandise okuyita maama woowe saategeera ayita maama jjajja so Hajji
sofanze njagala obeere mugumu kuba ekiri ebweru ekikulinze kirala ate weeraliike nnyo pressure eri ebweru omwana lumu yayita jjajjaawe oli n'amubuuza kyekikuyisa jjajjaawe ng'ani yamubuuza oli yali naye n'amubuuza waki oyita jjajjaawo naye weetondere wano Hajji ye yeesiba ebbiri ng'okwetondera ki eyabuuza nze mutegedde wabula yasamira muli kati Hajji ye yeetegeke ye yeetegeke kubanga nze raba Hajji olaba n'omusango kati togweraliikirira weeraliikirira ekiri ebweru ate Hajji bamuteekako security yandirepingibwa kuba bw'aba ayingira kooti abakazi abakuli okumubatandika bambi kiri innocent kitaata mulabyeko awo mbadde ndropinga mu mukyala mbadde mudropinga leero agenze kukola nviiri kati tuyisaawo ng'afuluma baasi naye Hajji alabika bulungi naye kati tumusabire kalatoolo eri eyamulopye naye abaddewo Hajjati naye Hajji Zuula atunula atya Zuula bw'aba mugumu bw'aba Hajji waali Zuula ayina engeri gyakkakkanamuko omanyi kati nze rero mbadde nina kye ŋŋamba abantu omuntu omanyi bw'aba ayina kye yakkola nga yakulepingira omwana ne bamuleeta mu kaguli ng'akaawo buli ssaawa oba omutunya kumulaga nti kisiraani ggwe kookirabe lulala toliddamu kookiwulire anti balina ne kye bagamba nti omuntu gwe wali weeyambuliddeko okumuloopa ati abantu babeeyambulidde ne babeefuulira ng'omuntu omweyambulira ate ye teyakweyambulira ffena tuweraba aye toyinza kubeerawo nkola ekikyamu mbula okuba nakweyambulira naye bannaye essaawa y'okweyambula eyo essaawa y'okweyambula nzibu natuulako wansi n'enfumiitiriza ne ŋŋamba bannaye abantu beeyambudde mu ggwanga lino nekale ebintu ebyo dakimanyi ate omuntu waba yeeyambula batakyajjukira kidda naye wano mu kuzambala wali obuzibu naye Zubedah omanyi nti waliyo omuzimu ogutambaala abasajja n'abakazi naddala abasajja omusajja omuzimu gumukwata n'akanula amaaso ennyindo n'ezimba akakongovu ne katandika okwenyeenya akawompo kano ne kaddamu ne kakuba Zubedah nawe twala eri kaddamu ne kakuba mweyo embeera akawompo kakuba wakisi n'ava mu matu bannaye mugambye waliwo otuula wansi akiika agaasatu aba takyategeera obwongo ne budduka haddamu okutegeera n'otunuulira omukazi bw'oti olwo omanyira nti abadde nekkudde abasajja baagala amakudde nakugamba luli bagaagala ekkudde kintu kirala nnyo abasajja abagaagala kudde kintu kirala ate ennaku zino nekineewuunyisa ate mbwe ekkudde lirimu ekituli ky'empisa ekyo muganda wange naye abaana abasinga abo ba 80s 90s balina ebituli ku mabina balina ebituli babakuba nnyo empiso ku mabina naye ennaku zino tebakyakuba mpiso ku kabina tebakyakuba naye baba bakuba kati ate waliwo be bakuba empiso ku kabina nga kisusse nga balinamu kuba mpiso ku kabina naye bannaye obubina bulina shape waliwo akabina kootunulira akabina akakulye eno waggulu nga keefunyizzaamu nogaate kano naye nga omuyaaya agamaze nkapambana mu kiwato nze nabako omwana nga alina ebbina libigulira mu kiwato ng'eno wansi yenna bawulayini omulasha yamukolako naye nga mu kiwato kyabigudde yeereka ati naye omusajja gwe nali naye mukwano gwange nagamba awawo yabanzitoyayo simuvaako nkugambye waliwo ebintu ebimu byolaba n'ogamba omanye embeera y'okubanga omusajja mugenda okwambala wano engoye mbi nnyo omanyi wabaawo obuswavu ate naawe otandika olaba ekiwala nti ebinnyo bulijjo ye otandika olaba embeera kati nno ne bitandika okuyita mu mutwe kati wano wakyepikidde temukozesezza bupiira kati ate Katonda yabikola ebyo ebiwala ebyo kirina erinnya kino kifaananikako otuuka ku luumu n'okigamba nti kulembera alina ekisumuluzo nekibaga ekitabo nekikoma bebi totokyambula onombaye kiki okitegeeza kyanneesibakawo kati nobanga awo kyokka banna ndowooza ekyo tuyitamu kiki kyemba okugamba enviiri teziwera bubi nakyo bumulinga bani bumulinga bwe mwana akaaba
n'ofubutuka waawo kali ne muyingira room ne kiryoka kikulayiza ebigambo nga mutwalo tewali kintu kisiga kumenya abasajja wayagadde bbina wayagadde bbeere toyagala kitunulira mu feesi kyonna kifu kyokka tekijja feesi maaso ne kiryoka kikutuuza nekika togenda kunkozesa bukozesa n'otunula wansi oyogera otunudde wansi sigenda bw'okola otunula wano booti effumu ligwa negoma y'effumu nga lyagudde oddiza engulu ofubaana otali kaputulu awo ne musooka weegayirawo eddakiika nga 4 ne kimala ne kigamba nkuwadde n'okirya kifiiriza ne weerabira obupiira kati oba oyambala bina nti kati faawo oyanguwa omugambo waife tugenda nina akantu kokwata nina akantu genda kukwata kantu nekisooka ki kati opapa ki n'okitunuulira kati nekiryoka kikugamba neggwe nze ndi fatayiro kansuubire tonfugenda kunfulisa lubuto kansuubire nti you have not finished in me n'otunula ku feesi oga ati sibanga n'olyoka olowooza mu mikwano gy'ebigambo bye bagenda okubuuza wali ku ki wali otunuddewa kati nate eya mikwano gye biba biri awo n'olowoozaamu ekigenda ozaala omwana akifaanana abantu ndi bannyonnyola ki ne walyoka banjula ku mukolo ti bano ab'ebinnyo ono nga yazaalamu ow'ebinnya ali wano omwana we nogamba bannaaye nfudde kati naawe abadde apapa n'olyoka omugamba nti tugenda ffenna mugende mufune obukerenda naye bannaaye katonda yakola omuzimu gw'okwegatta abasajja bayita mu bintu oli n'omulanga afuluma loongi n'omubuuza mubadde muvaawa abasajja nga bemuyitamu n'abakazi omubitamu ng'otudde kuli bwati ava kunaaba asaba tawulo ng'alinga ennyama enkalu ku musito oga ate nakozeemu ensobi leero obeere nga wabadde wagenze n'ow'ekibuto nga luyiisa bweruti lwebisse noga gwe mbadde naye mugambi mumanyiira kati sho gimaleeko nze kagende ati omanyiira gwe tokozesa n'omanyiira emisana Zubedah kugambira wano banga okimanyi tomanyiira emisana kati kagende lwagenda naye wempulira emboozi z'embuto ntya kali ng'ozolaba nkyanyiga nga mugende omanyi kyoba nalukubya ekikalu nga nyambadde gata bami ng'otudde ku bukenge waliwo kyali wange nno yatwala omukazi wa gata n'alyoka alugjayo n'alyoka amubikka emimwa n'amubuuza nti ono ye naggomo yamubuuza nti ono ye naggomo omukazi kyekyo kintu kyenjagala obuuza katonda alina ebintu byabadde akyamponyeza omukazi w'olubuto omukazi mane ndakubuuzaako nti wali okwanyeko naye oli muwala kyagala abasajja bampeka experience y'omukazi ogenze naye ng'ayambadde gata n'atuuka n'agita n'ayiika ng'obadde ojja naye obodda buli akwitakaga omusajja alina omuwala alina waliwo omukozi munnange gwe nakolanga naye nga naye tayagala kwogera nti ayambadde gata kati jjukira nze nga sibimanyi abadde banga nti eyo gata enjabuza exercise zonna z'okolawo kikwambaza gata kiki mutegedde naye nkomaawo kati neekubamu akafaananyi kati bw'agira ati najjako oyiika nze mukwano bange bamuziba ennyindo n'aziira bagenda otukubira ate yalinamu athema omulala yagwa kuwa bbeere nga ddene lizibu alifiirako ddiyonka ng'aziira buzizi lwayagala okuyoka abantu balabye ebizibu abantu balabye ebizibu owagata ali awo ate owebbina kola ti omukazi ava eno ng'omwagaddeko bbina n'atuuka olyegombye n'alyejjamu n'abula kati abo batera okugamba nti jjako amataala kati bw'ojjako ettaala oba beeyambulira mu kiigo kasitaba omukazi nga yakatuuka n'atagganyayo buno bukisi busooka n'ayingirirawo ekiigo aba yeesabuukulula kati obeera omanyi nti ogenda mukwatako okoze booti tebatera kukkiriza ebyo buli wewaleta omukono n'aguzeemu kwati olaba ebbina noga ngenda ddikwatire ogenda nawe ina ddikwatira wa anti bwava mu kiigo eribadde eno diddawa nomala oteekako ettaala alla nga takugambye byonna we bikoma naye Hajji ye Hajji Muzamiru Hajji Mwizera Mwizera ali
katumusabire tumusabira birungi byereere oveeyo n'amazima gaveeyo amazima go bageetaaga amazima gonze gensinga okwagala njagala mmanya Hajji yakwata teyakwata bw'aba teyakwata kyekiddako bw'aba yakwata emeka emyaka naye Hajji bw'ofuna beyiro waliwo abakwesunze bo bagamba omubiri baaguyiwawo balinda ggwe mu buntu basuubira okuba nti ebigenda mu maaso obiraba bane ssente abaana bakulinze ebweru eno abantu bakoze bane ssente Hajji kulikayo ewattaamale avuddeyo watuuse omukolo gwabadde gw'amaanyi naye sayimo gonna yagwonoonye ate kiki yabbye obuyembe twale tutudde wansi w'omuyembe nabba emiyembe n'asabirako omunnyo omugenzi yali yagaana abantu awo ng'agamba abantu omuti gwange ogwo saagala guzannyirako yali yagaana naye butawulira naye omukolo gwabadde gw'amaanyi mwatuuse ne mutuula eri mu maaso batutuuzizzaawo mu maaso buli anayagala okwekizaamu kojja kimbowa ng'ayagala tubeeraawo nga kuggwe naye bannaye Zubedah ebintu by'okusanga bizzeeyi twekoledde amannya okitegedde Zubedah tekyasobola kusula njala tosobola kusula njala ate kati nategedde abaana kye mbalekera tufunye emikwano linnya Kasuku era Nicholas nyamuga ntosuubire tuwawulidde nammere ng'agamba nti erinnya nga n'ekikala kyakimugambye tovifaako ebyo okola ki sente bera n'erinnya naye Junior bulijjo abantu bamumanya Junior yayogedde awo emirimu gy'akola mukwano gwange nga gy'amaanyi kiki yagambye akolawa mulandizi ngaani oba yagambye ani awo kabadde ka luzungu bijjukire nga PA kasito n'obijjukira awo nga tuteesa PA emboozi eyo tugireke PA mulandizi PA mulandizi yagambye buli ekifuluma ku mpewo kimuvunaanibwako wa communication buli ekifuluma akina TV akina babloga mulandizi kasito samwa tukole tuli ku mukolo twabadde ku mukolo tuli mu kukola obadde onyumiza nti omusajja yagambye yebifuluma biki nga nninda omaleyo anti nawe wabaddewo ate kati bwemba nabaddeyo onyumiza byaki omukuza nabaddeyo ate obinyinyolo nze emirimu gye ngimanyi okitegedde kati gwe onyumiza nnyonnyola abantu ababaddeyo okirabe kyenkunyonnyola kale ndabeka vidiyo ko wagendedde ku booda nabadde ku booda lwaki bakutte abakuki oyo kuki yali aido oyo omwana yakutte ate n'asanyuka nnyo abadde akandaga kuki yaliwa ono ate kino ekivuuka ekitera okubeera wano bakola bombi naye kigambe kibeeremu nnyo omutima ogukola kigayaavu kiraga kirimu fitina eri eyedde ey'abaseeguya ne bandijo gye twabeerangamu ekifaananyi kyange tokitwala namugamba wano tukwateyo akantu naye ng'olaba omutima gugenda omwabikako oba abadde akyuseemu buno obuntu obulaba bwakwebereramu kuba oyinza obukwata abantu ne batabulaba ate era ne balinda ze ne Zubedah so betukusanga tukwateyo kwata kuki namulabye abadde ankankaka mu kooti oyo golaba oyo w'amaviiri bwakankaka wangala nakutte munno nga ali ku booda mwatuuse sawa mmeka ewa ebusega wali twatuuse mwenda ngamba okuvaawo we twadde tufusimbudde Nseka twatuuse banga 12 kitundu awo nga zigenda mu emu. Sheza mwatuuse ng'emu. Temwaluddewo nnyo. Twaluddewo nnyo. Kati zaate essaawa ezo nabadde waka. Ngolaba omupiira. Nga ngulinda gutandike. Kuba nadduse n'ensooka n'enzigyayo omujoozi gwange gwe naleeta okuva e Manchester ne naaba ne bampa emmere awo n'ensooka n'enjirya n'endeka nsetinga bbereya wali. Kati nga omukyala omusanze akoze kye wamugambye. Ye badde akikoze. Ng'alinga ki? Ng'alinga roast chicken. Roast chicken nabadde nyaga kakubuza roast chicken obeera otya? Enkoko enkalirire. Ennamba? Ennamba eba eyina engeri gyewuunyisa. Ezo z'olaba ezi TV chicken. Bw'otyo bw'obeera. Kati walidde? Nalidde emmere. Yes.
So kati ekyaninyisiza boda nabadde jamuwola oluguudo omulaba mubi nnyo simwesiga kati twamaze kati twashootinze Sunday Nation nenkwata ne babbina bebi show 2 kati netusimbula nakoze eyaabwe nabo ne bakola eyange kati netusimbula kuba Shalom yadangamba tugende n'emmotoka ne mga jam abeera ku bypass tajja kusoboka bypass eyo giraba ku weekend nzibumu lwaki simanyi era nze nembaga nze kaninye boda ate kati oli yangambye Kasuku waaki olinya boda ezo enduulu mujja zikubira bali nze mba nina gyendaga enduulu tesobola kundowoozesa nti ndi wa kitalo era bwe mba njagala tambuza bigere bwe mbitambuza bwe mba njagala kwambala shoti bwe mbeera mu shoti ankoowa yanta abo abaana obalaba batukubye enduulu sebikahundi sikikola bwe wali ondabyeko nga nkikoze ekyo ate abantu bakumanyi gwe Kasuku siina gwe nali nzibye siina gwe nali nkiitinze siina gwe nali nkoze kintu kinneekwesa yalinye boda yagirinye kati oba bakutuka bakutuke yes nalinye boda neŋŋenda ne tujja ne tukola emikolo owa boda wange Sadaati nanninda Sadaati oyo manyi mbeera nnyo naye era ekyasinza omuluma yangaye Kasuku waki tetulidde nemugaye Sadaati emmere yamulumye yatuuse wali ng'asabiriza mama wange kyayi nemuga tekijja kukola tekijja kukola buli wajja tumuwa kyayi bannange kati ow'eggulu yabadde abatta tewabadde budde twamuwadde enseenene omanye enseenene empitirivu twamuwadde ku nseenene bannange abantu abali enseenene mwewale kiisi kati awo gamba mwami naye enseenene ewunya bubi nina omusajja gwe nasanga ali amagi n'enseenene ate amagi nga ga boyiro kati ne mugamba are you making a bomb or what sort of rubbish is this oli enseenene nali nga nzirya naye zina obuntu obumanyi okunkwatira wano bungira wano era nze nzaagala nnyo naye bwe mba njirya nnonda nennonda ate kati jjukira kati obuntu obukwata wano obeera olina onnonda eriye nga bagigize bulungi obudde tewaba ate sobola kulya kyakulya kyenso naye gwe olinamu nekajanja mu byokulya olina akajanja anti kubanga I have my money muntu bw'obeera ne sente zo you need to eat what you want okitegeera there is what you need and what you want. Caroline Maka yangambye ayagala ku gondi ayagala kufunayo ebifo ku Luseke nyamnyam otunda ebifo byokka ebyo nja kubirangirira wabula ennaku nga ssatu naye banaye nawe akajanja kakususse abantu bazze naye bwobagoba wakakadde juzi ow'ebifo omugobye Zubedah njagala ssente nga nnyingi saagala bwagazi ssente ekirala meezi egirako ki emmeezi egirako Afcon Lusaniya ogimanyi olwo Lusaniya lwa yaya lwe twatandika olunene ne kugirako empombo zonna ze bayina bbiri buli delikase ne kugirako ne roasted chicken goati biki ne babiteeka okwo ne tukuwa crate ya soda ne crate ya bia abantu 10 okugjako nga mwagala kulya kupama ku buliri naye byemmere ebebamala n'okugirekawo kyekirala ng'oggyeko okulya anti kati ebisigadde zino activity ngenda kukola omusomo gwaki ogw'olusekesebo mbadde manyi omusomo gw'abakulu njagala kwogera ne SB4 namulabye nga enkwata gye yakutemu omwana ono mama Fina gwe yasibye ebibuuzo yadde amubuuza ne mmanya nti eno yenkwata gye bakwatamu omugagga njagala leeta SB4 nga guest speaker omugagga w'omukwata otya okubugiriza abagagga so nkyali line up nkyalinako SB4 yekka nange sinaaba mugagga wo gw'okwata mbugiriza abagagga bange ate bonna tebagenda kati ntekeko ne Zubedah guest speaker kati then betumalaawo tuyingire karaoke nafunyeeyo Michael Ouma ne Joseph Sachs baade baŋŋamba baagala kujja nabo batu entertainingemu offer nkyazifuna it's going to tutandika ssaawa emu tulinawo ndowooza Bruno agenda tuwa gita Bruno tagenda performinga atuuleko wansi abeere bagenda nnyumirwa bunyumirwa
ngena kikola nga kirungi tukube karaoke abantu bayimba omwaka guno ogulaba gudduse naye gubaddemu ebintu kati nze ngenda kuba wamwawo Celine Dion I'm alive butereevu era munteke ku list so oluseke nyamnyamu nga tewedde ngenda kugenda nyambale abajja temwambala ezo dina dresses bino ebintu byaffe bya simple gawuni toyambala ebigoye musima bya ku pate kuba ekipale kyo omukyala kuba byambala ebigoyegoye ebyo byoyagala bwe kyoba comfortable nakyo jakutuula wali paka kumakya tolowooza nti mukolo guli awo gutiisa so njagala kwebaza bannaffe aba I&M Bank mwebale baguze emmeeza njagala kwebaza aba Victoria University emmeeza 2 njagala kwebaza kanso emmeeza emu njagala kwebaza kanso Robert Kagolo yaguze emmeeza okitegeera Hajji Namyalo yaŋŋamye ŋŋendeyo kasitaana azigula baati nga nazo nzibagamba kuba ate ye namugambye njagala agule kwe ŋŋenda obbatuuza mwe ba Zubedah Smart Talk and Talk Show siina kyabwerere kye ŋŋenda ggaba nina abagagga bange nga bo tebanga Kasuku tetujja kusobola naye twagala abantu bakole ki banyumirwe ensonga wakigambye nti bano abaagala simayo ekifo ku mmeeza abamu balindeko ebifo bigenda bbeerawo ng'ate byabwerere mbawe osegedde omuntu aŋŋamba nti Kasuku eyo gaba sigenda kutundawo ŋŋenda gaba kati gwe atalina ssente nga tetoli kyali wange togenda kujja ku luseke nyamunyamu ojja ddulaba Kasuku live oba executive media kulya paka kuwulira bubi kulya kupama ku buliri si kulya kupama ku buliri kulya paka kuwulira bubi kyekyo webale nnyo luseke nyamunyamu akalango nakabawa tukalina nalina bawa posta akalango mwakafuna tulina postera kubira oyo omwana Roni aliwo where is the fool mu motoka atudde gwe manye ennaku yo kyali agata video yagondi ya Hajji tugenda gita saa 8 kubanga tugenda gita saawa badde kufuluma kati tugenda gita saa 10 egendeyo mulabeerabeko ku bibaddeyo mu obadde live buli wamu eri badde live wano sibadde waleese abakozi tunaddamu okukola anti kati twagala kuwa abaana mirimu tutegeeze abantu abali abalowooza nti kino just tuli mu kinyumu tulina abantu employing balaba abantu bafunye emirimu bakola baweweere ate ne social kati njagala oli ava eri anjasamire omwana amutujja eŋŋuunu amugamba ozannyira ku capital olaba wendya ate ozannyirawo onfunye bulungi funyenye sikuina kubuzibu so katunywe ku juice aba Atlantis Plasm Design bocha design zonna mu byuma ebyenjawulo era gwe ayagala gate pagola pa ice langa abagala madirisa inzigi abeera ng'okozesa wali awo mundeeba aba Atlantis Plasm Design ndeta tukanyu naye mukazi yakukoowa Zubedah ate alina sisita we tulaba alaba sisita we ate yagamba ekyo kyantama ekibala ekyo layira bwe simwaba ku mikolo onojja tujja kankazeeyo bakampadde ensi yona netegera ka mukazi Manda Express Cargo bo bakugamba nti ebintu babikutikira okubijja ettaka ne babikuleetera wano ku butaka asobeera ng'okozesa Manda Express Cargo katufe enjala simanyi oba juice bamutuwadde tumutereke oba bamutuwadde kumunywa kale tunasuka waawo tunywe juice buli omu afe n'owuwe kale mwedaba tunywe juice wo gwe akwata oli akuwakake opulaginzi muno boya bwize ani ono atwasobololawo jamu bujja password oteeke wano tutandikeko tukola chap wano dakiika mmeka njagala dakiika 3 zokka bolaazikoonye ng'oŋŋamba tutandike nti katirabayo nga teyavuddeyo etyanga wali yavuddeyo eri kamera eno simu kofunye abakozi gula ne kamera
Executive Media. Focus, innovate, succeed.